Zabbuli eya 52 ya mukulu w'abayimbi. Masukiri ya Dawudi, Dowegi Omwedomu bwe yajja n'abuulira Sawulo, n'amugamba nti Dawudi azze mu nnyumba ya Akimereki. Ababi n'abatuukirivu, lwaki weenyumiririza ggwe omuzira olw'ebibi ebikolebwa ku batuukirivu? Olunaku lwonna oteekateeka okuzikiriza abalala, olulimi lwo lulinga akamwana ak'obwogi, ggwe omukozi w'enkwe. Oyagala ebibi okusinga ebirungi, n'okulimba okusinga okwatula amazima. Seera. Oyagala ebigambo ebirumya abalala, ggwe olulimi olw'obulimba. Era ne Katonda bw'atyo anaakuzikirizanga emirembe gyonna. Alikusitula, alikukwakkula, alikuggya mu weema yo, alikusigula okuva mu nsi ey'abalamu. Seera. Era n'abatuukirivu balikiraba ne batya, balimusekerera ne boogera nti, laba, ye wuuyo omusajja ataafuula Katonda mukuumi we, naye ne yeesiga obugagga bwe obungi, n'anoonya obukuumi mu bugagga bwe. Naye nze nfaanana ng'omuzeyituuni ogukulira mu nnyumba ya Katonda, neesiga okusaasira kwa Katonda emirembe n'emirembe. Naakwebazanga ennaku zonna olw'ebyo by'okoze, era naalindiriranga erinnya lyo, kubanga ddungi mu maaso g'abatukuvu bo.